we bamukwatira empale kwanza wevira muba muki baba weche olave omusajja omukulu wadduka omusajja omukulu atacyasobola kubamba atanga we bamukwatira wekigwira vaniriza yenze Salongokanga kapita wa TMO online television mtabani wa Mole n'amatovu mirundi tubeerawo wano kubanga tubaweereza kati yeteekateeka amalamu kajjuisi kano TMO tulangira abantu abakitegedde kati business yeze ku online oba oli wa wano mwe tusinzira okubaweereza oba oli weebunaayira tuwe business tukulangire kyonna kyotunda kuba ku namba z'essimu ezo z'olaba tusobole okuba nga tukulangira abaakitegeera kati njagala okugamba nti emmotoka tekufaako oba ne weemoola n'emmotoka etatambula genda ewa Kasabuli auto garage ya Kasabuli eri ku Gayaza Road after Total oba osobola omukubirako ku namba z'essimu eziri mu kirango kino. Kasabuli akola nnyo ku mmotoka za Toyota Vigo, Toyota Hilux, Toyota TX naddala mu abavuga emmotoka ezirimu yingini za 1KD, 2KD, 1KZ, 5L, 1HZ, 1HD n'ebirala. Kasabuli ate enkuba ennaku zino yatonyeemuko mu Kampala asobola n'okusanga wooli emmotoka weefiiridde. Kale nno mutabani wa Mole n'amatovu mirundi olwaleero tugenda kuba tusojjola ensonga ez'enjawulo naye nga bw'obanga oyiseeko okubayita ababiri yitako ku Homeland Guest House ku Lwentebe abayita ababiri awo mita 2 okuva ku luguudo bw'otuuka ku St. Apollo's Church. St. Apollo's Church eri Kyengulu oludda lw'ekyemmanga bw'okkiririra n'onoonya Homeland Guest House okusobola okufuna ebisulo ebirungi. Okusinziira mu programu ya leero nsonga nnyingi tugikoze oluvannyuma lw'okucelebrating olunaku lw'abavubuka ate era nga waliwo endooli tezikyaliwo ez'okumenya kyaki amazima ag'ekwesa eyo saako retired yaliko General Tumukunde okubeera nga alonkinga pressure group y'ekisoboka nsonga nkulu nnyo. Senga Kasuma ali ku Kasuma YouTube channel genda ku mukutu gwa Senga Kasuma obeere nga osubscribinga ku mukutu gwe ogwa YouTube. Kasuma ayigiriza ensonga ez'enjawulo muli ensonga z'obufumbo n'abakyalo okwekumira mu shape ajja kubanga akusomesezaawo ku mutimbagano kwennyini so genda osubscribinge ku mukutu oguyitibwa Kasuma. Rukoff baleetera obubaka obw'enjawulo okuva wa Ruth ne Abraham aba bayigiriza okufumba emmere ey'enjawulo okuva ku semazinga ez'enjawulo. Genda ku mukutu onoonye Rukoff Foodies Kitchen obeere ng'oyiga okufumba n'okwongera okulaba vidiyo z'okufumba ze bazze bakola. Kambeere nga neetolola mutabani wa Mole nga amazeemu kajjuisi kano ate tubeere nga tutandikirawo pulogulaamu y'olwaleero. Mutabani wa Mole n'amatovu mirundi saako John mirundi ono nga ye Stamale mirundi Joseph Senior. Byonna bye tuyiseemu wiiki eno of course ye yabeerawo okututangaaza ku nsonga ez'enjawulo na kano tuzze. Muzeeyi nkulamusizza. Yes. Weebale kukola ssebo. Tukola. Abantu babuuza Times Magazine gye wayogerako mu video eri. Bw'osoma mu comment babuuza nti Yellow Times Magazine etaliimu biri ebyali ebya how Museveni wa trampolinga kati ku mafia. Eyo yaliwo era abantu tebagigula ng'eweddewo. Ndowooza eno gundi. Eno gye baagala. Eno magazine eno. Gy'olaba. Mwe muli ebbaluwa President Museveni gye yawandiikira Mbabazi aleke akomye okukijjanya mukazi we. Kyembagamba. Yeri latest. Kano yadda. Eno yadda nnyo. Mpulira. Eno magazine yadda nnyo. Walindoze ya 2014. 2014? Mbabazi atandise falling out. Kakati gundi Mbabazi nabagamba nti ekibi Mbabazi kye yakola atolaba ne Kabushenga omulaba nembaga nti esente zebasonda zebagulamu shares NSSF was to withdraw billions. Kabiri 15 katakata. Mpulira. Kaine emyaka 5. 2015. Kano kabiri 15. Obufere bwali bwatandika dda. Asisula kati. Bamulina kasajja bakalina bakafunziza kukuba abantu. Kasajja omanyi bakawo omulimu bali abasajja bagezi. Mafia yo gye mulabangezi. Mpulira. Nti yo terabwa. Naye
bwekuwa loolo oloola eyo kasaba kweyambisa ne baba nga tebakyakwetanga nga bakujjukiza emisango gy'edda bakozesa emisango bwe batuuka okubeera nti bakyakwetanga n'osasula bagijjayo tibwobeera egamu bakkuba ne bakumalawo kubanga baba bakuteekako dda ki kati nze nali nabategeererawo dda ino hawe mafia out of it operates ti mafia etambula naku exposer balina ekintu kye babeera naawe n'obeera nakyo naye nga bo bakitereka dda bamanyi when to use it against expose otegeeza nti bwe baba batuusa okkuta nga bakwanika eyo nga sitayiro sinnungi anti obeera nabo ferongo time abantu banenya mukamaawo nti yabalemezaawo of course ti Museveni bakolera mu gavumenti ye nnyo tobasobola mpulira nti bajja ne bakwata ne baga nti Museveni cannot understand the mafias si generation ye of course omusajja n'akuba mu mawulire ga New Vision aga gavumenti the Pope is coming back ng'ayagala nti kubanga mu Uganda mwe mugenda okutuula olukuŋŋaana lw'abasumba b'ekereziya paapa ajja kujja aluggulewo yali kyadde kuno nga nalwo weeruli paapa tadda gy'avudde no paapa tayinza kuddayo waayi kyali kikyamu okukuba nti Pope is coming back kano kali kamaze okukolagana n'abeerubaga kakube sitole Museveni afulumye ssente nimbaga nti bane tibiriyo paapa kakubye omutwe akasajja akubakakozesezza era kati bakali bubi kulubya kaali kamugubya ate naye naabuuka ekikomera naakomawo kubanga ye kulubya ate ye waawano talina waagenda kututa kulubya tagulanga nyumba kugongo kajja kudduka naye ye kulubya waawano oba akola atyo oba akola ati ye kulubya enkomerero ye ajja kuendera muffe era wano nga tumunywezezza ye tajja kudduka mpulira kandi akasajja ako mbamanyi bano abasajja nti bantya why I can easily interpret nti ekintu kyabwe ekyo kifu nze Museveni simunenya kubanga mu abantu mwenna mafia kyemanyi temwina kyemuyita chronological events ebize bibaawo nga byegoberera mwerabira mangu nti buli kintu kyemulaba nti kipya naye nze bamafia bano kyembewunyako tebayina bwogo they don't learn new tricks kankubuze mzee abakabya buli muntu ogamba batalina bwongo okukwata kuba ekikwate kyabwe kyekimu nti bo ekisooka tebalabwa ekyokubiri bapulaninga ferongo time ekyokusatu bakwerabiza kiri kuba media yaabwe nti ekyokuna you don't know the most important thing you don't know how things work abantu babulijjo nti kanisa mwe mutunulya kugikuba ekkanisa bagikubye muzeeyi ate tutunulire ki nga bagikubye mpulira naye nga tebakubulya nti omusango gwaliko mu kkooti ab'ennamirembe ne bagamba nti kkooti siya kyaki kubanga myaka 12 gye gwambalayo bateekawo ekitongole ng'ekya Buganda Ring Board Nakasero ekitunda ettaka ly'ekkanisa mbu bazimba ki ekyo ekitongole kirimu baminisita babiri kyakyawusi aba Museveni yes are you serious I'm telling you ekyo ekitongole ky'Enakasero ekitunda ettaka kirimu baminisita ba Museveni babiri mpulira era ekyo ekitunza ettaka tekiri ku Namirembe apaana baddira eri waggulu mu kyaki eri waggulu ne bajja bateekayo akakiiko akasimba Church kandi ne bakawa okunoonya ssente kekatunda ettaka mpulira kyova naffe tukuga nti entogole ye tujja kumuyoola lwaki ti ettaka baali bawa okukulaakulanya Buganda mutubuulire ettaka lye mutunze mu Buganda likulaakulanye did you inject it in Buganda how many schools are we seeing how many hospitals the purpose the land was had a club bajja kuyoola abasajja abo nga bakadde be mu kkooti bwewuunye nga bano baddukadde kaakati bano abasajja buli kaseera babeerako ne kyebakola nti we are building church house as a result we are selling kyakirandi tukuleeta eki tuzimbe babeerako ne kyebabbirako kakati bw'omuntu wa bulijjo keesi mwe banabbira teri mu kkooti manya teyogerwako who had nti omusango ogujjawo ekkanisa guli mu kkooti bano basomeranga namu ngaliwo n'akasomero naye nga tebamanyi nti eri omusango guli luddawa that's the mafia kakati omusango bwe batuukayo
ne baga nti ekkanisa si yaffe ekkanisa ffe tumaze n'emyaka 10 tetulondera waani mugundi musumba waamu ekyo kikutegeeza nti balooya kyokola nti nze mugenda mu balooya ne mbasekerera nze sigula looya kuba looya bali bamugula gye yalaze gwolina balooya gwolina balooya ababo nzikiriza mu birala bye biramula siri kulooya gwe bagenda kugula nze sirimu oyina ababo bawaka kati totulemesa kugula balooya mu misango abo balooya okwegaana nti ekyaki si yammwe mafiya tabibuuza ye mafiya yayagala omuntu omu era singa bayagadde kanisa gikuba negwa ku ttaka baali gikubye naye awo wali badde tolina kyolwanira nze kyotegeeza ki we don't discuss but of course the public erina kudiscussinga kukuba yo mafiya era baba kubye kanisa ngani akuba kanisa ngani akuba kanisa kanisa gitayakuza Dodoviko yakube kanisa waabwe era oyo Dodoviko waabwe mulimu n'omunene ate mujja mulaba nti azimbyewo bate balina nsonyi obujosi bubali mitwe mwennyini nti awanga amaze okukuba abantu ajja kuzimbawo n'ekizimbe mugulemu ebintu mupangiseemu abatanyiiga kubanga gwe tutegedde what they are doing nti kakati today abaana president yatugamba nti bagenda kudda mu ssomero nabagamba tewali kudda mu ssomero abaana bajja kudda mu ssomero mu Maachi sente bazibbye bilioni 2.5 baziridde eri abuuza abaana okudda mu ssomero abaana tebannaba abaka ba parliament mu parliament babuuzaako nti when schools resume no ekitegeeza kati abaalibuuziza bonna babakwata dda ne babawaayo mpulira kubawaayo ki sente kuki babawaayo babakanga nabaga nti oyinza otya okugamba nti RDC buli RDC omuwadde miliyoni 56 bazifuna naye bakazi batu ne basajja batu batya okwogera bwe bakolako lisafo wano Sakwa yabuuza ekintu kimu mukoledde omukolo ejjinja ogwa gavumenti naye gavumenti yatuwadde sente okukola omukolo guno mu central government ate ze mujje mu bayindizaaki bamugjawo nti genda simanye embaale kibula ffe tetuyinza kukola tetukola nabo ffe twagaana Sakwa w'ejjinja era mafia naye yamukuba kubuuza kibuuzo bwekiti yabuuza ku sente nabaga this is double payment if we got money from the central government ate abayindi musabye baaki bakeera goba bakeera kumugoba Sakwa bamusiba n'omusiba era ne bamugjawo bwe kyasakwa bamugjawo wali owulireko nti omusango ogutambula bwe kyabajjawo nassali ne bamutwala mu anti-corruption court ne bamuvunaanirayo ne bamuteekako denti walabe ng'omusawo ogutambula nti bakimanyi okufiiriza kyovulaba yeetaaga n'omuyingiza tuleera yeetaaga abikoze n'omuyingiza tuleera kuba eyimu ye eba yakudde nti nga govewo yabba esente nedda ng'obbawo zaaki lwaki gwe abaana bo boosinga okwagala this is where I don't understand the things muzeeyi Nassali yali agenda bweru ekigendererwa ate sente bazibba batya mu mulimo gwe yali agenda mweru mu UNESCO bamwagala agende ajja kubeera ku UNESCO headquarters ategere obubbi obuli mu Ministry of Education abumanyi ne bamutiya future tajja kugendayo bo bagirenga bakyabba osobola kubinkola singa muli agonja ali jjinja mu balalu naali kimukoze n'akitegeera ejjinja yali abalalu muli agonja naali kimulikoze ate teyaliwonye kubanga eyimu ye yali yakwata Nassali amutwale ku anti-corruption court kasita bakuvunaana ng'owedde kyovula bazira batunuulira sina disciplinary committee sina kyenduuzinga kakati ngamba nti onzijeko ki nkolawa sina kyenkola ompita wange tewambayi omulimu wagusuulawo newegenda obandi advisor mba yampite I don't even know her simanyira face ye bwefaanana mulaba ku TV naki to go there for what kati nze nabategeera how they do things nti bakufugira ku kino nti olwokuba bayina institution zonna mengo bagikwata ddala ekirungi kye batukoledde buli institution yonna ebaddemu omwasi bagikubye negwa ku ttaka njagala kutegeera muzeeyi okuba kyaki y'omundeeba gw'ototunuuliza kiri but twagala kumanya eyakubye n'ebigendererwa ne lwaki omuntu akuba kyaki omuntu yenna litimitteriyo omuguzi mutunuli omusajja omukinjaaji agaana okusala ente yeggwako
bwaba wakusala nga bakimuguziza aba alina kusala kye yaguze. Yes, mpulira ye tayagala kulunda, ye yasaze katulina kutunuulirani eyatunda ettaka lya kyaki. Kugambye nti omusango gwagenda mu kkooti ng'abaana b'omugenzo babazzukulu be bagamba nti kyaki baana ejjajjaffe yabawaabo obubi kusomerawo ne bazimbawo ekyaki n'ab'ennamirembe ne bakkiriza nti ekyaki si yaffe tetugimanyi tewaliwo namwawule ekikutegeeza nti abakyaki baali bamaze okulya ssente kuwona atalabwa. Waliwo Dodoviiko ali emabega wa Dodoviiko kibatulira wano mpulira eri bali baminisita abali mu kikampuni ky'ekkanisa mwebali be baakola bino n'ogenda mu kkooti bano ba Dodoviiko awo baagalawo waliwo ayagalawo era mujja kulaba azimbyewo bamuteeke mu black book bakatire bali muddusa nga naye akaddiyo olubuto luli eno bekabanga lyendulu zivuge Saaba Dodoviiko ali emabega abadde alwana okujjawo mbu bamulabe n'aleeta n'amagye ate olwo tuli batunoonya bunoonya kuwa bujulizi eyamutuma ng'adduse ali kooki mpulira babuulira zeyo predictizere amazima betekamyanga bamunoonya nti ebyakyaki yemundeeba ngaali kooki yadduka dda mukazi mukadde bamunoonya bataddeko ekizindaalo ku kyalo betekamya ng'ayongera kweyongera mu kibira. I'm telling you, these things will happen. These things will happen in this country where we shall know the people behind these things. Tubadde tukyali awo muzeeyi ne musajjawo n'alonkinga ekibiina kye. Musajjawo Henry Tumukunde retired ayagala kuvuganya mukama we. Tumukunde talina kyalina. Alina lonkinze kisoboka. Ngogaye talina kyalina. Alina kyafunye kisoboka. Talina kyalina Tumukunde. Why? Tumukunde tali popular. Tumukunde can help you nga wamunda. Nga bwolaba omuntu aweereza omupiira n'agweza basikowala. Gondi midfielder. Midfielder. Agwereza nga Tumukunde zoti like bomani. Bantu bamwagala. Are you serious? I'm telling you, ali attributed kuki? His track record of service in government. Minister of Security. Minister of what? Yalete nnyonyi n'egwa helicopter n'agisula mulale yagundi yabese abasajja bano bwe baba bakola ebintu byabwe tebajjukira nkya kye banaabeera. Bw'abeera n'obuyinza. Kakati situation ye etuuse yapulaninga ki? Yasiga nsigo ki? Ne pati yennyini yemubuze. PPP yabadde ayagala bamuwe kaadi tebamuwa ajjanga independent ate oyo ali mu intelligence siga yakibala yali badde yali gyesaliga dda pate ye naye olaba ne Bobi Wine amusinze yayina ono tasobola teyakirowooza ne Bobi Wine anyoomebwa yamusooka okufuna pate anti ono strategy yali yakukiriira munda yali era yembabaza n'improvement of Mbabazi. Mbabazi did not have a political party. Mbabazi yali agala kozesa kye tuyita surgical operation nti omukulembeze mumuliira munda. Osanga biriwo mwoyitira mwennyini. Okulaba amagye n'okulagera Tumukunde yagamba nti nze constituency yange benjagala okusooka okwebuuzako magye n'abamawulire. So kakati oyo teyapulaninga political party is shameful for him. The Minister of Security nga tulina na party yo ono ye kyaganye oyo omwana ye n'abanga ate yalina mugirwanira yagimala dda omukazi omuyitawo wausigala yamufunyisa dda olubuto atimugenda mwerosi shamba boy naye asaana okusula naye ausigala ayinza kakati onamwinako epitina ayinza odwebakira ne luvaamu ayina kusula eno nkuuma olubuto lwange kakati Bobi Wine ye olw'okuba ayinako abantu badizayina abatuufu abaagala okumubeezawo nti embwa tugikuulemu amanyi ye yafunye eki yafuna pate mpulira yes manyi oba tunakola ye yafuna pati kakati ate Tumukunde pati yamubula of course naye kakati alonkinze kisoboka tolowooza nti nawe waliwo strategy esobola omutandisa ate we yalonkingidde kyogamba yesi mubazi kyemumanyiko bw'anaaba ayina amawulire g'akozesezza ajja kwembala singa buli muntu wano kubanga yo security agirina ne bambega abayina n'ebyo byenkugambye exposers mpulira yes okay
kati okujja kwa Tumukunde kuno nti oyo bamufuutula emisinde yali ajja kusigala mu gavumenti agiriire muli oba yali ajja alunkinga political party talina yeewaana n'agamba yatwikinga Museveni okumulitayaringisa nga tannatuuka no yamutiti yone yasigira yamuleeta ne bw'osoma mu katabo kange mwekali omwo nabagamba nti baminisita Museveni baleese aleese abawanika abakulu nenjogera ku Tumukunde Tumukunde could not serve under Museveni's government. Museveni acted to bring Tumukunde under pressure, I think, from family members. But Museveni kept a wound, an eye on Tumukunde. Never got Museveni chance yayina. Timutu no before. Minister. Never got the government ya Museveni. A ringe moto kumuyigiro kuvuga moto. Pedals, anena pedals. Kuyigiriza. Yes. Ayigiriza motoka yabanazo. Yasiba. Muyizi tasobola kutomeza instructor. Bange bisiba biriruda. Biri kusaidia instructor. Yes. Mpulira. Tewali afudde wa Museveni nagenda nakyo. Naye kati saawe eno muzeyi wakola prediction yesoso obutabaawo. You said that Besigye is fronting Tumukunde. Naye Tumukunde agenda mu PPP. Nedda yabulidde wamuyisa. Tumukunde yali azze ku Besigye kuba gurupu ebavuga yimu. Gurupu ebavuga yemu. Oyina n'okumanya nti Bobi Wine is emergency naye ina formula baddayo ne babala. Tumukunde yalina kuyita muki kubanga Besigye yalina kuyitira mu Besigye ali ekya Bobi. Yes. Kakati Bobi Wine tebamubala bulungi. Was underestimated. So nga ne Bobi Wine naye mu movement mu fellowship yabwe yababbi naye ayiremu abantu. Oli serious? Tolowooza nti mwenda yazze buzi. Yabateekamu ati. Mwenda yakugambye katebu tokabulidde. Ngenda kakuba kuno. Sisoose busoose kubeera naye. Tubadde tumanyiganye ebbanga ddene. Nga tulina n'ebintu bye tukola ffe mbine Bobi Wine. Yes. Sikumuttira linnya. Ayinza okyogera jjasi okumuttira erinnya. Kati ye yeegaana. Nze bwe natiira Bobi Wine nange nenzikiriza. Akasajja ako kayinsaitinga abantu ne bakuba emmotoka za gavumenti ng'amabanja gakali bubi mu boda kakati bakatandika okukuba emmotoka z'abantu nenkubira Bobi Wine essimu nemugaa nti Bobi Wine nsomye mu lupapula lwa Vision nga gundi ayogera enanga nti aba people power be bakuba emmotoka. Why don't you deny it? Kubanga nze na evidence nti akasajja kano ke kakuba emmotoka. Batulane mu meeting ne bakabuuza lwaki ate ekyo wakikoze okukuba emmotoka. I'm desperate. I don't have money. Kuliko dinkayina. Wayuza olupapula olwabiwandiika ebyo. Bobi Wine come up clearly n'ayogera nti sinze nkuba emmotoka. Kitegeeza kaali kamu blackmailing nga kamuyamba. Mpulira. Abakwogera nti sinze nkuba emmotoka baali kayodde. Ekitegeeza bwekwogera nti bamanyiganye. Kubanga nze Bobi Wine sina ne kyemubunyaako abadde mu society yaffe abadde mu ghetto nti Bobi Wine yayiiya oluyimba nti tugambire ku Jennifer ali ne bamuwa miliyoni 3 ate najjayimba ku Kivvulu mukanivo abasajja nga ffe abatadde Katonda yatuyamba nnyo kubanga gosokubuze mirundi gwokola mulimu ki mutwe ekitegeeza sigenda mu banka sina muntu gwenjagala omutwe gwo kwoyimirira olaba nti nange bannwanyisa ku TV ne bakola batya ne mbwatadde enyondo nenkwasa muteto kyogera gyenvudde siddayo ekyo tekiriyo oli ayina buyinza wano kondagira kudda gyenvudde naye olaba nange banjuuza ekitegeeza nti it is not easy mu mawanga gaffe gano agakyakula ne Kenya gyebiri Kenya omuntu avuma muyi bagenda omugirayo nga muyi yamwewolera sente. Why? What is emyaka 35 President Museveni bwe yasanga mu opposition nga bakave Makerere bali badde bemeka singa bayingidde ensavu nga tolina kyokoze. This is why abambidde balaba bazunga eno neno bakakande ne bazunga eno what is kanere ne mawona ye nazunga eno neno banaboze bazunga mawa ayine ekibiina kye ate tisimulaba nko gali mu kirala ayine ekiki yakola ekibiina kya Progressive Party dipi nagivumo gyogoloza bakikola nagula awo naddukayo tunzeeko
n'agenda eno n'eno bakugamba nti bwe nalokoka biri nabireka era yabyenyumirizamu noga nali mwenzi nali muki yes mpulira kakati bwekyawa mukazi wokuba yazaalako omusajja nosanga omusajja omutamivu ku kyalo nga yayononekadde ne baga nti ye yazaala mukazi w'omwana tomutunuulira kati look what this man as a younger handsome man on the village before he became mad naye wana omutunuulira taba mpulira oyo omulalu yeyazaala mukazi wange look what when your wife tamukwanye kati ng'afaanana bwati oli yaliko naye omuki yaliko aliandisaamu abawala abamu tebamanana kumanya omwana ayinza okubanga mugezi akola mathematics akola ki namulagira okukakana ng'abanjizza nze naawe nkweraliikirira ku magezi g'olinaago tekako wabanjanga mu kibiina nkweraliikirira yalikoze atya nze Bobi Wine nange namusanga nge wakibuuli Kibule ng'amanye okuŋŋaanya abayimbi Bobi Wine namulaba eruweero mu kalulu ng'ayimbira president I saw him kakati if you judge Bobi Wine n'ekifaananyi balina tugezonyi n'ekifaananyi ekya Bobi Wine ne president nga mukutte mu ngalo waliwo ekifaananyi kyamukwatako mu ngalo olunaku lumu kyaleero oba kyadda tosobola kyeyambisa kati Bobi Wine abadde wano teyategeerako waati yurupi mpulira no wano mugundi mu mawanga gaffe tetulina kyetuyita grooming olibeera ki ate omwana ne mumujjamu ne mugamba nti abo be ba leaders baffe mwoyo omwana alibeera leader mu myaka egijja omwana oyo ne mutandika omugayidinga talaga eno takola ki n'afuna guidance ng'abazungu bwe bakola ti abazungu bwe baagala omuddukavu Obama bamuyina mentorship fe tetugirina n'olwekyo nze bweŋŋamba ye osanga nga bano abagagga bano era bwe yatandika okuyimba ennyimba bwe bamuteekangamu kaasi I used to find these musicians including Bobi Wine ewaani ewa Kibule ng'obasangayo batudde Kibule yagenda obatambuza bagende yes njagala kutegeera amusingi today oba yayosetingana bano irekene ya Uganda wood njagala kutegeera muzeeyi Bobi Wine kati ebimukubanga bingi ng'ogyeko bano aba fellowship okumutiisatiisa okutya ekintu kye ate afunye ne bayimbi banne nga Kenzo agamba tokola Kenzo alina okumanya nti tekyali grade ya Bobi Wine ani alina grade esinga onaavuganya kuba pulezidenti omweteekako Kenzo alina okumanya nti kati asaba busabi Kenzo alina okujjukira nti si y'oli alina abamutegekera toyingira buyingizi European Union etudde American Embassy Kenzo emuyita mbozi abakubira ennyimba mpulira kati Kenzo si grade ya Bobi Wine not at all yerabire gye yamulaba mpulira kubanga argument yabwe gye bakola bale ebigambo Kenzo yerabire Bobi Wine gye yamulaba nga yamulaba definitely mwe kyekibakola obubi nze kamba buli bwe ŋŋenda ew'omuntu omugagga obaane nyinza bukasa alwawo okundaba nga ŋŋenda ayinza okuba nga nyina omuntu gwali naye atayagala ategeere nti naawe mukolagana babiri nze kati abantu bangi nnyo ampita mu hoteri nampita ludda tetuddamu kwogera bamafiya bamuga kati gwowa mirundi ebyama nadduka wembategeerera mirundi terirayo mirundi atwala ebyama ewa president kati nze wenkutegeerera kumpitawuwo nensangawo abantu abalala bwekubira simu toddamu gikwata nentegeera nti kati gwe bakola ki wabaddewo wampise abakulutize bakuganye ndi mubi bwetuba tubadde tukolagana n'otaddamu kwata kasimu Bobi Wine alina Eddie Kenzo alina okukitegeera ye muyimbi kye yali wano baka miliyoni yalyani teyali mukwano gwa Kabira president but don't expect that when you go to Congo you see Kabira is a president immediately bamugamba nomugamba nti what type of people are you going to meet ndi kakati Bad Black ayagala kulaba gundi Bobi Wine uralawa ajja mulaba Bobi anoonya kalulu ne Bad Black abajja mulaba kati abo baali badebe mubiri mpulira balina okwerabira gye baamulaba must be rebranded polished Kenzo si grade no Kenzo ye argument ye eri nti ayagala mulaba nga muyimbi singa biri ebyo bwa president kati ayina abamuhandolinga obwa president buli bwe buti nti kakati oyo Bobi Wine n'abeerako ekizibu eggwanga liyinza okuwaka omuliro gundi ani ayakisani Kenzo
bamusibidde wane Ivory Coast tewali kyabaddewo. No Kenzo alina okukimanya tikakati teyasigaza omwana n'oyo Lehema kakati Kenzo ne bwalwala Lehema alina okujja ne mulamu we oba ne bbaawe okulaba Kenzo ku kitanda ne yali mukyala we takyajja butereevu we mpulira setasi yakyuka Lehema alina okujja nga ze ne mulamu wo ayina amuwerekedde ku luno mpulira gundi yakyuka tugaa nti maama w'omwana wange yakulema okukuma ne bamutwala kakati mukamusajja kati oli eyamuwasa yamuyina mukasebunya kati history yafa mpulira kakati negundi abo neki batamanyi nti we have been with the people ne bafuna abo bonaboga nasambanga ne Museveni akapiira nakolanga no ono mulala mpulira the one you saw is different kati yafuuka president of course ono mulala mzee tubadde tukyali awo lwajja olunaku lw'abavubuka tuli celebrate nze scientifically nayo abavubuka government Museveni emulemye Museveni alemereddwa okuhandolinga ebintu by'abavubuka nsonga ki biki ebisinza abavubuka tebalina mirimo abavubuka ng'ogyeko ekyobutaba na mirimo abavubuka babalaba bubi nga bakireerese abavubuka n'abasomye tebakyafuna mirimo ku lunaku lw'abavubuka for you don't admit that muzeeyi youth egundi emulemi zisaba mirimo kizibu kasita university zimala okuwera 40 tetukyasoma kufuna mirimo mpulira tusoma how to utilize that knowledge. Okay. But kati ono mutani wange asabyewo omulimu. Yasomye psychology. Ali mukwekolera bibye. Mpulira. This is the people want. But of course mentorship yiyo ng'omuntu. But as a country tayina steps etaddewo. Nalisabye ku mulimu. To write an application never. Mpulira. Sisabanga ku mulimu. Mpulira. No. Kakati gwe kasotegeera nti university ziri 40 ate bakyakolayo n'endala. Mpulira. Kati olina kutegeera nti ngenze kusoma kufuna knowledge and to kutegeera ebiri mu nsi. But of course mzee olina okukolera mu nsi erimu structures ezisobozesa omuvubuka okulaga gundi ye ability ye kitaawe yakupulaningira bwe mugamba the government epulaningira abavubuka bajja kubeera with continuous process nange okuvuga ogenda buvaamu oyinanga ogenda ku LC1 osaba olukusa okufunyisa mukazi w'olubuto bakutegeke bategekera omwana wo ate ekisoboka ate ngenda ku LC okuzaala mpulira kiki kyotegeeza muzeeyi olina okupulaningira obulungi abaana bo ya muzadde asooka of course nti gwomutegekedde kigaba muzaala abavubuka tebasinga gano agafa agakirwanire do you know why nti abanigeria balabika ng'ababbi abanigeria ekibafuula nti balabika ng'ababbi bali mu ggwanga ly'abantu miliyoni 15 bagenda mu miliyoni 2 most populated country mu Africa. This is why the Nigerians are scattered everywhere. I see. Banoonya resources ezitaliyo bagenzi bakola batya. Of course. Aba Nigeria balina surviving. Aba Senegal. Aba Brazilians abo sibawulira nnyo. Neewuunya ensi erina abantu miliyoni 12,000. Brazil. Naye nga tubalaba nnyo nti omu Brazil babulira mu bawo. Ina structures. Naye wano structures kyagaanyi. Ensi eyammwe resources bazibba. Kakati resources zibazibba ne bonaleta project ya nga batakuta bamutakuta ti sente bazina naye nakano buli wamu sente bazibbawo. That's your problem. This we call it primitive accumulation of wealth. Okutuusa tuli wali gy'abayoola neke bayina ne bakabajjako ne tufuna ate paradigm empya kutunda amayumba g'abantu nga naye bamuleetako ng'ali mu katanda ali ennyumba yene bagitunda hoteli ziddi za gavumenti ali kunjogera bamuyina yali roodi ennyo abadde atekomya ensi abakazi bajjira ku butebe bw'abalema kusayininga kizimbe bakitwale gavumenti empya akisayininga bakitwale sente zimubuze gye yazijja olava abadduka amayumba agali South Africa gonna bagakwate Dubai zonna bazikwate fellowship zezimbye Congo fellowship alabedduka nga chairman wajita kumula okola prediction nzirinda nange obutambi mbulina nja bukuba ko omusajja yabyogera
nga omusajja bamutadde musajja mukulu bwani edduuko liriri bamutadde ku kagabamusindika akagaali kabalema agenda okusayininga ekizimbe ekyeru asotira ne bodi ekitwale ebijjiddwa ku babbasente nga batema ekizimbe ekikyo nedda basebo sikyanga nga kiri manyago waliko memba ya fellowship eyabalokole chairman nga yadduka chairman bali bawonya ab'omugamba lw'omwaso njagala okutegeezaako buzeeyi tho ebyo byonna weebiri abantu basuubira nti as Museveni gwosinga okuwagira ne mu gavumenti ye tataddeemu bavubuka tabasobola tataddeemu bavubuka abawadde Frank tuwebazaejafa naye kano akesironko kali mukunda ogwomulimu kawunya abo bonna bawunya kimuzeeyi nti muvuuka awunya buli gweyogerako nti muvuuka awunya what performance have they done bebasinga okuwunya tukube toki mu services za Nakiwala zakoze ati kunzitira lunaku Nakiwala simwogerako bamuwa biliyoni 3 ajja obwana ku nguudo eziteekawo ez'okujja bagondi street kids kumuyoola alizinyonyola oli abannakiwala nga yeewalula nga nnyonyola sente bonna pulaaka buuku abantu bateresa ebitabo wano olira bannakiwala oba bali mu kukunula wa ajja kabanga lyagikanga baddeko bwati Nakiwala nga fe tuli basajja bakulu tubuzabuza batuttaani jajja gwe nga tebakutwala nti ate fe twabba Nakiwala bamuwalula okuva ewaabwe eyo baali baja yonna agudde empukubu ensonga eyo oginnyonnyodde bulungi of course naye waliwo abantu abademonstratings mu buvubuka bwabwe sino mukale mu bukulu medium age yaabwe nti babadde bamugaso eri eggwanga twali tukyali awo ne Winnie Kiiza mukyala ya resigninga si ku resigninga yagamba nti wayi taamu za savinze zimala n'agenda mu ANT n'agenda mu kibiina kya Mugisha Muntu kikyolowooza ku omukyalo ono okwegatta ku ANT abadde tayinza kudda waabwe na Kizza Besigye she was disappointed by Kizza Besigye nebagamba that woman yali mu dilemma nzirayo nte ne Kizza Besigye but if I join another party Kizza Besigye taddikayo naye kuba yeeko meeting ewaabwe ne bakuba n'olubiri ne bakola ki mpulira yes Kizza Besigye Mbugundi yamugamba ono yagamba ono omuto wa baba biyite Kibanzanga Mbugu ogenda okunsikira Kibanzanga yatuuka okusula enjala agenze wa Museveni muwa sente gwe yabeeranga naye ng'atambuza bigere Besigye tagaba kasente ke kakati omukyalo oyo bw'aba yagenze wa Mugisha Muntu amusinga epate Mugisha Muntu zipate Mugisha Muntu politics we gwazanya ye politics ajja okuwangula anawangula kinga situbuulira anti nkubuulira politics w'ennaku zino wakuleekanyamukaawo anti olekana n'ofuna ki mpulira nti olwatu kyayinza kukwata bantu ne bateeka mu luguudo kibala Bobi Wine nzigana n'abapoliisi beenanga kambabuli olwaleero mukitegere nti Bobi Wine ali munda muli when you see policemen deployed to stop Bobi Wine from going to a radio station in Mubende. No one was seeing from Miso that Bobi Wine has been in that area. Now you get a Nevagalo Kogan again. Recent Yamazan Nakupidi and Bari. Governor Abanabi, woo! Our police bars and very good on the Batunis and go up. Combe Yamazo Kogera. Nemubende Yabakola. Information of Jaway Munda new. Kagende Kade, Uzukiranga. Serious. Bya Kristo nzijukiranga ng'otuuse mpulira. Bobi Wine was in Mubende, even met people in Mubende. By the time these people put up realized put up blocks abawugusa abalekera buno obwana nga buzanyazanya ne mubeeraawo ne Mubende negindi embale yamaze na kubiri ekyo kisoboka kitya ku bitongole bya security bino ebyawa ya Museveni yamala atya yajjanga Museveni yakugamba nti wakasisi era nonyanga nsula wa kitaawo how and it could have happened mpulira nga ekitewa wakasisi sabuli ya wakasisi nti Museveni ali wano abadde wano chuvale banti abayekera kati if obote new
ti wakasiri timusabini asula wali wakasiri ate amunoonya mesa security mpulira abayekera bwe bati bwe babeera nabagambye nti bwetunule tumu oyo eri tumwine gwe bakuba eriiso yagendera mu nnyonyi y'obote omujjanjaba ng'ani nga akulira omusawo w'obote Dokita Makumbi era bano bwe bajja mu buyinza bamuwa ceremony brigadier igundi ono Stanley igundi ono Dr. Professor Tumwine Dokita wa President ye yakuma omulambo gwa Sebu Yemulago ogwabayekera so golowooza nti Museveni tewajja bimukola simanyi naye bimukola obubadi obwo bukyasoboka Bobi Wine emubende yaliyo Chicho bita nti already kayinja kabali mu ngatto Bobi Wine mbali yabadde ekikutegeeza within the ranks nakana akasajja jakawuli akakugambye nti tetusoose busoose I'm not crossing abadde mukwano gwange tulina ebintu bye tuwogera byebirala yes kakati nze woolabira bwe mbasekererera what if I was dealing with Bobi Wine kati kali badde ako kabimanyi no bagamba gw'omuwa amagezi nti mu magezi ga Bobi Wine mulimu omubazi baalitegedde kakati kayinza okubanga ke kadde kamubalira banga of all people kubadde okasubirayo suubira of all people omuntu avumya abantu bonna babbye embizi naye tuginoonya nti ku nsiko erinaanya omuzikiti no of course nsobola okuginoonya mu nsiko naye nyinza obutaginoonya waseeka bakwatirawo mbonoonya kiti embizi yange baga ntono munyomi muzima ate nga omubbi ayinza okusiba embizi n'agisiba mu kazi kubanga amayiti basobola kunoonyaayo ebizereekaana era bajja Julia tisirya sikiwuka kakati imagine akasajja kakugambye I'm not new with Bobi Wine Bobi Wine tubadde ffenna ferongo time nga tulina byetutambula byetwogera nabyo ebirisoso ebiriki kati what if I was working with Bobi Wine nekajja mu public nekamuvuma kozi kabuzaabuza kali naye abadde azunga ku TV ayinza okuba abadde abuzaabuza kumbe yamubalira mpulira ekyo nkitegedde kyobala ti abo abantu tebamalaako kajjaako kalina buli kintu kyonna kabba e Rwanda ne kabbawa yonna buli kimu kaki naye tebakuta obutakuta bwe bugenda obaleetera ekizibu nabaga nti omusajja yali muyizi naye nga buli kisolo kyasanga ku mutego avuma Katonda Katonda nze nakola ki nonterako embogo nonterako paka Katonda lwe yamuterako enjovu n'ayabika nayo abantu bano basana Allah abateremu enjovu babike nayo obutakuta ssente nti kakati akabadde kamubba ke kagendayo ke kajja mu meeting keyitaako ekitala ennyo ke kakola ki kakati ati bwe bubakitta kubanga bumanyi nti bwekiyiika nedda era abantu bajja bavumbagira abantu bajja bakumbagira toyinza kutta temujja kudduka muti abasiraamu ne bwobagamba nga bakunoonya olina ekyokozesa ekityobola obusiraamu ne bakwata ne bakuganda ne baba walokose nobaga nti obusiraamu nabuvuddemu era ensinga egenda era ensinga zijja genda temuyinza kujooga abantu bwe mutyo ne mugaa nti bwe twefuula ne tugende wa Bobi Wine ng'abantu batusonyirayo nedda muyiwe ekintu kyammwe babavumbagire mpulira abantu bagala kumanya muzeeyi mwe abe-NRM temutya covid mwe aba Museveni temutya covid twalabye ate oba otyo wa Museveni ataliwo NRM oyinza okutandikako ku nkuŋŋaana z'NRM ate Museveni bw'abaayo nze ndi wa Museveni mpulira Museveni ye bw'abaayo tongatta na bibiri pologulemu z'NRM tezirina bwe zinkwatirako nze ndi wa Museveni bantu babuuza lwaki abe-NRM bo bakuba kampeyini nga balaba abagaana bakijja ku nkuŋŋaana zaanite zeyabaddeko nga abantu bamukuŋŋaaniddeko oyo chairman w'Electoral Commission yatamanyi byakola nabagamba ti when do you become mayimuko you only become mayimuko after introducing yourself ewange naye bwe nkusanga ku kikomera when do oba mubbi but student babeera ddi ab'essomero eryo nga amaze kukola registration ne bamuwa ne kadi y'essomero kaakati wano chairman w'Electoral Commission talina ekyasobola kukola ku bano beekalakaasa why you cannot disqualify a non-candidate kyali badde babasibira mu tteeka lya LSE you can't disqualify someone who hasn't come to pick papers mpulira yes
Can't you disqualify a hopeful? Nkubuulira nti omusajja ajja kunoonya ebintu bimuleme. This man is not a candidate. Your responsibility is a candidate. The man is not yet a candidate. The woman is not yet a candidate. So who deals with him? The law. The Minister of Health. Minister of Health yemukwata. Atenga ne minister yennyini yakuŋŋaanya abantu anamukwatirawa. Mpulira. Minister of Health ekyokubiri. You are giving nabagamba nti mu katabo kange so scientific election tesobola kubeerayo bano bajja ziviolating na bali baziviolating police ebulebe ekuba eganakwata abeNRM ng'enoonya ba people power nabo balime kati baba people power bo basirisi bagamuleke bano bakikole mpulira bwe bamala ekikikola abakubaza ku reference mpulira nti nga bo bakikoze naye Electoral Commission yeresedde bizibu byabwe he comments on things where he is not needed that's my equal with him nti bali abeekalakasa nga bajja si gwe bakwata tebannabeera kujja mu ssomero lyo bwebanga omwana tannaba kujja mu ssomero kuli mu selections omulonzi bw'oyinza kakati kawalya muyimbi ayinza okusanga omwana atannaba kusomera mu ssomero lyewaabwe n'akamanya nti amukwate ate atya yasomedde wuwo these are not these are what we got aspiring candidates hopeful aspiring yaya atannawandiikibwa hopeful yono bw'oyinza oga nti omukazi namutaddeko marriage ring manya eno gondi gye bateekawo nkusibiddeawo nti mukazi wo nkusibiddeawo of course omala muteekako ya bufungo to graduate into ki a wife later so, in the after my marriage fiance odiringa nayo ta when you have problems friends but a marriage means the church leaders ababagatta ne family members can come when you have problems kakati ono chairman w'Electoral Commission ayingirira ebintu ebitamukwatako si aba commentingako si babe Minister of Health yeyino bakomentingako naye tutunulira kikolwa we analyzing ekikolwa is the ekikolwa good nakugamba tisinga mu bano omusajja n'abaga nti banne tugenda ku lutalo n'abaga nti mujja na mmundu aba ayagalayo mutibwe yes oba mundu obanga olutalo terulinyo kakati mu abali informed bennyini nti akawuka gye kali be bakola ebyo ekitegeeza baagala mukafune oba tekaliiyo mpulira ekimu ku byo mpulira nga tumaliriza nze tukweyanziza nnyo tukoleranga analysis ez'enjawulo abantu basiimye nnyo ku nsonga zonna zoze okuba mu ttooki naye abantu tebamatidde ku kyokumenya kyaki eno anti kugambye nti abakyaki what if singa oyina emmotoka emmotoka abapoliisi bakuyita nti emmotoka yo nobaga nti emmotoka si yange mukikole kimwagala what can the police do of course nejja neyikyokya kati abantu balaba emmotoka empya gye bookya ne bayombera okwokya emmotoka si kyekikulu kyaki yabadde yakkubwa bali baajeegaana ab'ennamirembe nga baagala kutundawo kakati kitegeeza pulezidenti ye ali yakitingira kukukuba yeewunya kyekyo gikuba no pulezidenti Museveni ye kennyini baanwalira omuzikiti nga bagutunda ye kununula William Street owagira ekya Museveni okununula kyaki anti kati nze mugamba bw'onunulanga ebintu ebyo bifuuke bya gavumenti tubigazeetinge gavumenti ebana kyaki gavumenti ebana kyaki bifuuke bya bulambuzi kalise ebyapa era baali bibbi naye twalibadde ne documentation nga ebintu ebyo tununudde kati ngeye kanisa Museveni bwaginunula ate teddamu kuba kufugibwa Namirembe nedda abantu beesomererewo alinnyawo okuva Namirembe embooka ekaabe oba tokoze kauti yo olina okuba n'okugulira kwa kyaki ate tumukwongera mpulira ate si omuwaaba ekika anti tukugyeko omwana ng'omubonya gwe kanisa bali ekikonde emyezi kati Museveni bw'asasula okubaswaliza singa nabano abo waggulu bano abaswaza abo abaga nti paapa akomawo naye tumufundirizeemu ekintu kimu kyaliddemu ssente nakyo gavumenti ekigaze eki kisigalewo okubaana n'abazzukulu nti mwayinako akibisopo n'ayagala okuzannya akabadi ekintu nekigenda tusiibudde olunaku olwaleero mwebale kuba nti nno muwagira puroguramu zaffe ati kakati era muzeeyi gwe
proposal yo of course olini wandulula church ina kuddayo unless ngogamba nti Museveni abimonitoring ebyo nabyo bufuuke buzibu bwe wedda waba ku site tujja genda tubogerere wekandula mu bembo okunga afuka mitali atena bajja bakuba mutemanyi guno COVID yagumiza abantu. Do you think all of these people are dying? Bagenda muliro. Bate bagenda mu church basabira. Simanyi. Abantu bakyaddayo. Second word wo bweyagwa. Church zakala. COVID yagenda kaza churches. Mpulira. Nti abantu bategedde bano bantu. Tebasobola kusabira bulwadde ne bukola ki. Nti bw'olaba faaza afuluma mu makaago nga tewabaddewo. Sooka omukebera ava kukola kinga mukazi wo. Bw'olaba essimu ye bwebula nga aliwo munnadde ng'osooka okufuuza omufuko. Kubanga nabo baafuuse. Esobola kebera faaza. Faaza mukebera atya. Kati essimu bwebula osooka munnaddiini gw'osooka okufuuza. Eyambadde enkandu. Lwaki? Batunda ekkanisa zaabwe. Walabeyo omusamize atunda essabo. Kizibu. Abasamize batunda amasabo. Si kizibu. Naye ne mutunda n'ekkanisa eri mu Kampa. Omunnyo gw'ensi gumaze okuggwamu ensa. Balirungamu munnyo nabaki. Naawe ddiini ogimanyi bulijjo. Balirungamu munnyo nabaki. Mpulira. Bwe kiba nga bannaddiini beekobaana ne batunda ekkanisa. Ekkanisa Museveni n'aginunula. Tugiwaani. Ssaabasajja Kabaka n'agenda wa pulezidenti ne minisita wa Buganda wa Batatule. Museveni n'abaga nti mbadisiza ebyapa naye temugoba abantu bange nga Museveni yagamba Museveni yagamba Ssaabasajja Kabaka nti nkudisiza ebyapa naye togoba abantu bange abantu bandi ako simajja nkunene ako gansobedde nange simajja nkunene gaba gafuuse majja nkunene gennyini simajja nkunene Museveni n'anunula omuzikiti simajja nkunene kati agenda kununda kanisa kati tusigaliddeyo ekibiina kyabufuzi kimu ayamba omukulu wakyo nga bamufunze ng'alidde sente kyetusigalize kyokka ekibiina kyabufuzi kyekyo leero ekibiina ekigenda kyayinza okununula akinunula atya kikye oba naye akulira ekibiina kyobufuzi afunyisiza omuwala olubuto yeetaaga okuyamba tujja kufunayo omukulu w'ekibiina nedda omukazi w'omujja mu ddwaliro mpulira kyetulaga omunnyo gw'ensi gumaze okuggwamu ensa balirungamu munnyo nabaki mpulira olunaku olwaleero bwe tusiibudde mweraba.